Nze sifaayo oba omukulembeze abaddeko emyaka 5. Nze kyenfaako annyambye eki aterezeza obulamu bwange. Bobi Wine ali mu kusirwaza abantu. Atya. Ekintu kino mu Uganda kuza protest kuba kwekanda. Enda zizaala amabere ne gayonsa. Bebe kulu nyoko yali akuzaala yakupamira. Nuna de mayinja we bali babazaala baba pamira ne muli amazi amagezi ne gababula gwetoma protest vote oli yetafayo kasitabo obulungi choka influencer bebe kulu baba pamira Junior Kibirige wabagenda fana nga bebe kulu nuna de mayinja mukama katonda mutte nze kitawa muzaala sini ya Kibirige nzamu waddeyo sigenda kulaba ngo mutabani wange afana na bebe kulu nona di mayinja banange muri basiru nyo balakala ofikumu bana Uganda battibwa bagoyebwa ku mataka basibibwa obwavu bubaluma bwete mufaayo oli protest vote takimanyi ebali babazaala baba pamira muri basiru nyo balakala ofikumu 2026 protest vote bana Uganda bagenda kusituka banange muri basiru nnyo obusiru bwolina ovuganya na mbizi yevulungulira mu ttaka bebe kulu gwetofaayo osana kufanga weyagula ofe bubi mwana atabukidde bebe kulu ne Ronald Mayinja mulidde ebigambo bibadde boogera nti bali ku nsonga za byabufuzi eyagezezaako kubanga boogera ku nsonga za protest vote omanyi bo bavayo ne bagamba nti mbu abaana ba NUP oba oliyo president w'ekibiina kya NUP okukozesa ekigambo protest vote mbu tamanyi kyekitegeeza era ne bakattiriza ne bagamba nti bali mu kuwabya baana kakati abaana bagambibwa okubanga bawabibwa bebo boolaba abavuddeyo ate okusomesa abasajja abakulu nze wendi munnange mbawo kubanga nga batuusaako ate mbadde ndiyawo omukulu Mamuli Katumba naviirayo Eddie Kenzo nsonga ki bibino anti Eddie Kenzo ye president w'abayimbi waneno mu ggwanga Uganda Mamuli Katumba muyimbi aki nga tasobola kumanya Kenzo tasobola kumanya nti omuyimbi gwete Mamuli Katumba gyali naye obudde bujja kutuuka nga naye tebakyamumanyi nti yo yali Kenzo nga naye takyasobola kubanga ate ekyabamu kyangu nnyo lwaki nti waliwo abavaawo nga Mukama yabajjulula nga ne bakafeero baavaawo dda babasudde naye ng'olwaleero atosobola kumubuuza nnyimba zaabwe 2 naye nga ate ezaabasudde bozimbuza n'okwata ssente n'oziwa abantu bonna nga Mamuli Katumba mbutomanyi gy'abeera mbutomanyi tosobola kunoonya na ssimu ye nganze ne bwongamba kati ku bavubuka bakakati abayimbe sanji zina abatali ba myaka gyange era mbamanyi naye nga sibatuukiryanga naye wembeera ku TV yange manya no omwana oyo ajja kuyimba senga oluyimba olukale yakozeemu bwati senga yayimba style obweti kubangi manyi gwerewo jango oyimba bikarawalaga byani byonna fe tubadde ne balaga ddinga era alaga ddi omulala atandika okuyimba nga mwana mutono ga musajja oyo ajja kuyimba nga oli ayimba bamusakata era n'avaamu omuyimbi naye ffe mbu tebatumanyi mbunze Katuma nsituke mbu ngende ku federation mbeerawo mbakubiremu engalo abakulu president simanyi vice mukama wange anti nno njagala genda mpa amafuta nze Mamuli Katumba nze jenkunyumiza yanaita ne music nedda kigambo ekirimu okutambula katadoba njagala n'akafaliso nimmeketa muwogo wuku kyalo fe twakyamako kulumbe n'amirise ngendo ne tukyama kulumbe ne twefuula abavudde e Kampala fe twasooka okulya emmere ne tumala ogirya ne tuvuga ne tugenda tula mu kimotoka kyaffe ne kitwa naye ng'emmere tugire luga emmere eno tetusuba bannange gye tugenda tumaye batunaatuuka ne tumala okulya emmere y'abandi ey'olumbe yali lusanga awo si wala ne tugenda
ne ebidongo mbikubyeko ne tutambulira ku tulakita ekyana kya tulakita kino nga kwe tugendera n'obumawa paka n'obumawa endongo nagyetikako omuzindalo tugwetikaawo endongo nagyetikka obudde bukye nga tutuse mu kitundu era obudde bukye nga tutuse mu kitundu nga mutambudde kiro kakati bwe ndaba amaziga gennina mu ndongo eno bannange mangi kuba bulijjo abantu sijja kulimba bulijjo tubageya ngaluga naye bamuzeeyi balaka ssente baazikwata bubi baakubanga tuvuddeyo tukyali ku nsonga z'abayimbi mwana muwala Fia Mutoni yavuddeyo n'agamba nti abalowooza nti ayinza okuddira Isaac Katamba aka MC Katsi nti bambi tasobola naye agamba nti MC Katsi mukwano gwe nnyo nga wookiwulira jjukira balina omwana bamuyita Abi naye agamba nti tasobola kuddira MC Katsi nti ate bakola obufumbo era Fia yagambye nti essaawa ya kakati bw'ayogerera ali mu relationship nti ssaawa yonna oba gujja kuba omwaka ogujja oba mwaka ki nti ajja kuba ng'ayitako ku mikwano gye ajja kuba ng'alinawo embaga ejja kuba ng'emenya bitooke. Fia yagambye nti mu bulamu ebintu bye yali asuubira si bwe bityo bwe biri kale ye nga we yali akibala ng'akyali muto nti yalowoozanga nti obufumbo mpeta mbonedda bigambo bya Fia mbu yalowoozanga nti obufumbo mpeta nagenda okwesanga nga mbu si bwe bityo n'alowooza nti obufumbo kwanjulwa mbu yasanga nga si bwe bityo nti yalowoozanga nti obufumbo bugagga mbunedda nagenda okusanga nga si bwe bityo bwe biri ye agamba nti alina engeri gy'alabamu ebintu ensangi zino era gy'asuubira nti kintu kirina okutambula bwe kityo yagamba nti MC Katsi alisigala mukwano gwe forever and ever kubanga nti amutegeera nti buli omu ategeera munne balina engeri gye bakwataganamu era bategeragana bulungi nnyo ng'abazadde era nga business bwe tukwata ku kintu kya business waliwo engeri MC Katsi gya promotingamu Fia era mu butuufu MC Katsi ayagala Fia ebyaddala yadde nga baayawukana naye nga omukwano agulina mungi nnyo eri Fia eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange olunaku olw'eggulo ekyabadde wali ku Serena mwena mwabirabye omulangira Suna atrendinga lwaki OS atrendinga bibi omulangira Suna yayimba n'agamba kiba kibi okuukako omukwano kasooke tukaddemu kiba kibi okuukako omukwano ng'oliza kwagala ate n'olemerako ne bw'ogamba kwagale tabitegeera kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala ate n'olemerako ne bw'ogamba kwagale tabitegeera kiba kibi okuukako omukwano eyo paati gye njagala tusibeko essira kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala ate n'omubongako kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala ate n'omuyimbiramu ekyo kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala n'olumba ku ttebo ye ekyo kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala ate n'omulemerako baaba omu n'amuyimbira n'akayimba ye kennyini ke yayimba mbu kiba kibi okuukako omukwano ng'olita kwagala ate n'olemerako nti ne bw'okako omuntu oyo ng'akwagale naye nga munnange takwagala era tekiriba mbu OS wali yakasa omukwano olunaku lw'eggulo n'akaka omukono n'aguteekayo naye nga wa ebintu nebikola ki nebigaana era essaawa ya kakati wotundayo ali mu kutrendinga wonna ono yagamba ki gwe omulangira Suna weebaze Bobi Wine era omwagala ennyo kubanga olunaku lw'ejjo ate nze ku kye nalabye ye King Saah yabadde abulako katono okuviira mu ngumi akuwuttula ogweri nalabye bannange King Saah eriiso obwedda lyatunuuliza kamulangira Suna ng'agamba oba kati kano keekyangira kiwana eno omanye mugenda ne mukola ebintu byammwe ne mugwa mu malebe ne mugwa gye batabayise okitegeera ebintu tebikwatako bali wabavumaavuma dda obeereetamu ate jjukira waliyo bali abasajja abaddala
kati nga King Saha era obwedda yatunuza buso era gwe yakutaasizza Bobby taba kuba pulezidenti w'abantu wabadde ojjawulira ngumi kuluba King Saha obwedda wakatunulya bwati bwa lumemba kanika n'akasajja kano osisuna wayise ku lugwanyu era okuva n'olunaku lw'ejjo we wawoneddaawo webaze nnyo pulezidenti w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeererawo kuba ye King Saha yabadde agenda kuwumiza ye yabadde agenda kuwutula ku ngeri gye nnalabya akutunuuliramu isfena twamulaba yagenda eggulu n'agumbayo almost kumala mwezi mulamba ne batuuka n'okuba nga baagala musituza magye nti aveeyo n'alemerayo n'agamba nze siva wano nga sirabye Salim Saleh munnange we yamala n'asinkana General Salim Saleh n'amuyimbira akayimba mbu ye project gye yali ayina zituwere secreation munnange akayimba tebaakasiima era ne bamugamba yimbye rubbish oba mujjukira bulungi naye era teyavaayo ngalonjereere omukulu General Salim Saleh yamukwasa $3 ngambye $3 zaali $3,000 nazimukwasa namugamba nti tovaayo ngalo busa naye katunaku lw'eggulo munnange kyatubuuseeko ng'ali wali yeetala agamba munnange love yo jompa Bobi Wine enzita gamba bannange kyeva olaawo walabye ng'abantu bamutunuulidde nga byayimba akyuka akola bw'ati yeno weeyegiza bw'ati King Saha mutunuulira agamba ono nze wendi munnange tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna agatambula naye awo yasuulira siteepu tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange twabadde tuliyawo olunaku lw'eggulo wepo nga Dictator Amil ate abanamawulire ogamanyi lwakuba bawulidde nti Chosen Beck yakyazizza ate olwokubiri munnange introduction nga banoonya Dictator Amil nga batandika okumusoya kajojjoji w'ebibuuzo naye musajja mugezi teyatomedde era ndowooza waliwo ebibuuzo kale byabadde bamwagalamu oba nga baagala ayokye naye musajja mugezi teyayokeza ebibuuzo byonna yabyanukudde bulungi ne batuuka n'okumubuuza abaana baabwe n'agamba nze ne bwe basibanga abaana bonna baba baana nze nkimanyi bonna bange kiki oyinza okugamba Ssekajja essaawa zino kuba yali mukwano gwo obeera gwe omugamba ki kyogenda omugamba kyomugamba agobeera gwe omugamba ki omusiguze Ssekajja nsimulina akuguzi Mungu abateeremu baraka okolimye nno Mungu abateeremu baraka zimbagaliza bulungi be balina abaana bange lwaki omwana ali tomukolera mikolo waba gye yali ayagala no anti kati olaba nali muvubuka tonafena nga tuli bato okitegeera ate nga ye Mungu yali yamusuumuusaamuko kati nze enfuna yange ezijja nnyo okitegeera naye ngaera pulani yali agimanyiiko nti kansooke tulina sooka zimba kantuuke tubeere n'emikolo giba gijja kujja waliwo n'ababitambuza mbu restaurant ennyumba amamotoka byonna mbu ssente za Chosen Beck tekuli ssente ze tekuli yadde 10 zonna ssente zange era abandabye nga ntoba bakimanyi mbuwamu wazimuggyako munnange tekuli yadde 10 kye naye amazima agamanyi tekuli yadde 10 kye ne Amiri kyo kyabaawo wakati wamu ezo nsonga nazireka eri ku kaaba nakomawo omutima gwange mulambulukufu omutima gwange mwerufu omutima gwange gwasonyiwa buli omu eyankola obukyamu omwami wateekangayo n'ogamba omwami eyali omukwano gwa famire driver waffe photographer waffe buzibu esibalina akobuzibu naye ng'omukyala akulumya ennyo ku social media nga buli kimu kiteekayo badde sinabiraba nze nteekayo byange abantu bange sinabiraba tulira olina omukyala gw'olaba inshallah just tusabe busati kikyo omusaawa eno tuli mu kaseera ka mikolo singa bakuyita osobola obbaayo oba kale omikolo ejja Chosen Beck ne Professor Ssekajja ye Ssekajja professor kyagala kwogerako yalambalekera obulamu bwabwe bwe balonda emikolo enaabaayo
kuba oli mufumbi amirifudde emmere yeewooma sigirangako ewooma gimanyi ewooma tobaddeka ofa konna kubafumbirako bampereze budget tulabe bye mbasalirako bafumbireko sina buzibu nina tiimu nina ebikola byonna ebifumba emmere ku mikolo gyonna so baba bampise basobola bampereze budget oyagala teeka butwa mu mmere y'abakolo byaffe bibeera alaali amiina olina akataleke kambulo bane waliwo mbadde ndiawo nezireeta omuvuka nga mukambwe ebitya ng'agamba nti abaana ba NUP mwamutama era ng'agamba nti munnange omuntu akyategeera mu NUP mbuye pulezidenti yeka omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mbona y'abalala nze wemmanyira nti oli muwagizi wa NUP awo wennyini we twawukanira ne wobanga oli mukwano gwange nnyo nteekawo mita nnene ebisaawe nga 8 nga ne bwompita sisobola kuwulira kubanga buli muwagizi wa NUP yenna understanding capacity yaabwe edda ku 0 osegeera n'akantu akatono ennyo bwe kati kamunyiiza aggwamu essuubi ne balekeraawo okunaaba tebasenya omuntu nabera disorganized bo bamanyi ekintu kimu nti omuntu yekka ategeera ye Bobi Wine osegeera how can you come out ng'ogamba nti Museveni atufuze bubi president wa mubwato bwakugamba naye ng'ayambala saawa ya gold osegeera n'ayambala empeta ya gold n'ayambala sinika n'ayambala suuti n'ayambala gaggo nga eri mu 15 simanyi mutwalo gwa $. Ninga yakugamba Museveni afuze bubi era ayagala kutaasa amadwaliro gonna gammwe n'amakubo gammwe n'ebizimbe by'abagagga nga bibahaamu byammwe neerwa ko Museveni ababbi weebuuze iye sente ezo yazikola atya sente ezo iye yazikola atya yezaalina era abagagga batubye nnyo era gavumenti simanye koze bweti naye ye mwennyini mugagga muvundu era gwo mwennyini sabo beewane ansa n'agamba ati Bobi Wine yagenda okuyina mu byobufuzi ng'olwedde mugagga kati yagagga wala atya wa Museveni nga yatufuga bubi yagaggawalira China obutamanya era nze wemmanyira nti oli muwagizi wa NUP bukolokolo nga twawukana because understand capacity edda ku 0 Ayo nga tuvuddeyo General Lwaiso alina obubaka ate obukambwe eri aba opposition kubanga basimbyeko nnyo essira agamba nti ebyokugamba mu kanoonye mu kalonde sigalawo kabale mbu olunaku lw'okuba kalulu lujja kubawo nga 15 January ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi mpulyawo ekigambe mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okolotya wali tewali mmere tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo tetulinawo kifo kya kukola susu omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu aba bagende bamukuumira akalulu bwe MP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke president bali 8 tayimuze bantu 6 gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu naye nze nandirowooza jangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda kati nze bwendowooza nti ebyo ebyeggaali simanyi ebyaki tebikola wano ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kuba nze mpulira bagamba ekyabadde ekindi kijja kubeera na wano buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye kubanga ffe abasecurity tukuuma abannayuganda n'ebintu byabwe ne tukuuma yeekalakaasa ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako mwembi tubakuuma kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasi ako ke kalulu buli muntu atambula ayagala okukola effujjo mweriri
naye ffe abasecurity tugamba nti fujjo tetulikiza. Teri gaali sebo, teri gaali. Egaali genda ozikolere mu nnyumba yo, tozikolera ku bantu, kubanga tewali ku dduuka lya muntu oba ekintu kyonna ekikwatagana n'akapapula kogenda okutiikinga. Edduuka lyange lyange ne famire yange, so si lyange n'obululu. Mbegayiridde nnyo bannayuganda oba bannabugisu, gendo akalulu nga bwe kali ak'emirembe, era twagala n'okulonda kubeere kwa mirembe okutuusa lwe banaalangirira omuntu awangudde. Bw'anaabanga owulira nti kikunyize nnyo kooti, bw'owulira nti kikunyize nnyo genda mu nnyumba okaabe, kubanga akaluluko kamanyiddwa. Abantu 8 tolagalako omu, si bonna, ate abala tetulina na gye tubatwala. Omuntu tosobola kukulembera kyalo oba okukulembera eggombolola kati ojja oteewe pampalike ku ggwanga. Bizibu nnyo, twagalako ogwo omu. Ate ffe abasecurity tugamba nti mulondo oyo gwe munaba mulonze nga omanyi ffe waffe talayirirawo, bamulonda mu January ajja kulayira mu Gwakutaano nga mumaze okukakkana obusungu. Buli muntu yenna ng'awoze tumutwale Kololo alayire, tumutwale ku ntebe ye, gwe banaba bawangudde adda awaka. Wekumide ku Legit TV 256 teweerabira ku subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.